na kudodo nze naliwo nga bweziri andi uliriza soko ulirize nkumalirireyo abamu bubalema ne babuddukamu abakyala naye olwo abakyala agamba nze ngenda n'omwami wange watusula kadde yatukola tutya I believe nga amanyi efforts za partner we okategedde kati kyebayita obufumbo tebulina definition nti wano kati mariology simanya mariology nga bwoli nti waliwo biology simanya no tebulina simanya the system in marriage you cannot teach about marriage but whatever is done about marriage is bano abasumba na biki bagezaako bugeza ekirala kano ka message kange ogere wano njala mukasalemu mukatambuze dodo abasumba sagala kwogera ku basumba bokka bajja kunyiga abanaddiini mwena abaddiini bamasheeka eno enjiri mutandika ogibuulirira bamasheeka abasumba abalokole mubuulira ku marriages naye mulina byo mutakoonako olw'ensonga muti oluusi okufiira oba endiga zammwe oba abagoberezi oba nammwe olw'okuba oluusi mubikola temwala kubyogerako mu makanisa dodo obwenzi buli mu kanisa mpulira buli muli bwetaayaaya obwenzi buli mu kanisa sigendayo siira kyembwe sijja kwogera ku bwenzi buka nebi kulwaki wabeera Katonda sitaani alwanyisaawo nnyo naye abasumba abaffe mbasaba ekintu kimu mutandike mukyuseeko ku njiri era musumba Bujingo n'abalala musumba wange Pastor Eric Ngoboka n'abalala Bugembe mwenna mukyuseeko ku njiri mwabogera n'abafumbo mubabuulire ekituufu ojja kubuulira omuntu nti toyendanga naye munaye bamenya etteeka eryo ne benda naye abafumbo bano mubagambyeko omukyala n'omugamba nti naye bw'oyenda gwe omukyala omufumbo ogenda kuleeta abaana batali ba musajja mu makaago so that abantu abo mubalabule baddemuko ku magezi okimanyi nti n'oli mukyala bw'ayenda ayenda n'akebeza mubabuulire nti bw'oba ogenda mu bwenzi make sure ekisooka oba tolina protection ye condom kati nsomesa musomesa abantu okukoza protective measures musomesa abantu nti wali okwekebeza siriimu ate muve mu kukebeza siriimu yeka sibwe bulwadde mugende mukebeze hepatitis B is more dangerous than HIV because people don't talk about these things they don't mukebeze abantu yellow fever dodo is too dangerous yellow fever too dangerous uva ku bulwadde obukwata mu myaka 5 ng'ofudde HIV asobola n'okuwangala emyaka 25 n'ataala so mubuulirira abantu be protecting ku bulwadde buno abafumbo lwaki njogedde ku nsonga eyo abaana bali mu kufuna obulwadde bwa HIV mu makanisa kubanga abasumba tebasobola byogerako mu makanisa ate Katonda tamuwonya tetutuukayo eyo amadodo uli azijala nyambe muvuka munanga atulaba muvuka munanga ndaba bw'ofuna girlfriend yenna kabeere mu church ng'akola zeti wa mwoyo nnyo tajja kugamba nti mulwadde abamu balwadde nga nabo tebakola ki tebamanyi genda mu ddwaliro lyonna ly'onookebeze omutwalo gumu bwe guti ate namwe naddala message negenda eri abawala abawala njagala bba wakatipu kabwerere mwana muwala gwe toyina muvubuka yenna oba mwami yenna agenda ku approachinga n'omugamba tugende ku musaayi nakutwala for granted akurespectinga ate ekirala nekino kanti basomesa era mu kibungere omusajja atasobola kuteekamu sente za medication check up eza ennyingi sooka ogira omupoozinga mukko okategedde gwe gundi omusajja atasobola kukkiriza kukutwala mugende mu ddwaliro bakukebereza endwadde zonna zeggamye mwagala nnyo ebyamangu naye ne mwerabira nti okwegatta kwa ddakiika 5 zokka genda bakebere n'omuntu w'oyo bakebere HIV bakebeze syphilis okimanyi never cures syphilis takyawona kabutungu takyawona okimanyi njogera naawe nze simanyi kubanga ebintu bya tabirwala obikebeza sibifuna nobifuna kati wemba nkugambye sibifuna anti wuliriza waliwo ye omwami ajja kuba nabyo obifune God forbid sabagamba we do thorough body check up that was our first interview
ya nakalabako kyova asagala abasajja bana njagala oyogere n'abawala oyongere ogati kulati nze nkikubidde mu makanisa njala kuyambako bavubuka banna abaliyo tugenda tubeera nnyo mu mwoyo okategedde tubeera mu mwoyo obeere nnyo mu mwoyo okumira eddagala tebalimirira mu mwoyo tojja kuddawo nti kamira eddagala spiritually mukama anamponya mwe mubeere serious kimanyi kino kyenjogerako waliwo abajja okuvayo nga bakivumirira abasumba mulimba nga mubajjukize ebirala mubajjukize ekigambo ky'obulamu abavubuka bali mu kyaki beeyagala because bebatambuliramu nayogera nja kukubira ddala kanisa era kambire nza kansuke nkomaawo era amatondo tugende kubanga oyo mumanyi ajja kutabuka nja kuba kuba tenziranda kwogera amanyi bimazi so kitegeeza fe abagala okunoonya partners mu kyaki tetutawaana bireke kubanga balijja sibagala kimu kya 10 bakulime nti Katonda awonya siriimu mukama era Katonda awonya siriimu naye ng'omize eddagala njagala tutereeze bulungi Dodo Katonda awonya siriimu Katonda amuwonya naye ng'omize eddagala naye ng'oli ku ddagala olimira bulungi era mu budda ng'ate olya bulungi weerabirira period ndoza mukitegedde. Alright, kati ekyo musumba kyalekayo kyatagamba John Sentongo teri musumba mu kkanisa alimira nagamba naye mumire eddagala lyammwe they think mweyenjiri egoba ki ekyo njagala kubiginga up Pastor Bugembe yeka gwe nakawulira ng'akyogera era akugamba Katonda ayinza obutakuwonya siriimu nasobola okuwangaaza oba asobola okuwonya siriimu ng'omize ki eddagala kuba yakikola ng'olusozi n'agamba asobola okugirawo olusozi oba wamala kuba enjiri bajjogera lumu mu myaka 5 anti nkugambe me am bigging him up kwagwe nali mpulidde ng'akyogera actually emusumba yeka gwe nsobola okwogera naye the rest I don't know how to call naye baba weesaze kawerowe wakati designer distressity simanya biki ebyo oba bakukwasa bugumu nnyo ono bagamba it's true marriage is not for everyone John Sentongo abula tebalisomye comment pozi sugar ayagala kuyomba nsanyuse nnyo bannaye yagenda badda wahanga nga wetusiibula abantu soko bagambe tetulina okusuubira mu memories of good life sinababagamba kyengenda kusu Dodo wizo mumanyi tugenda mu fencha good life omumanyi ngana tamanyi wizo enja tutudde na enja tugenda kubeera na tuli waabwe waka jukira ni last boni waba mayanja hey do you want to argue because you might leave the interview no please I can't so navaayo basically okulaba nga sugar yanga mino mbugu agira rage as well nagambye wangambye mbate sibimanyi oli bali bamuzira n'omuzira twamagala kulonda I know Dodo kati kiri omanyi kulati obadde obunene bwange bali bamunyigira kubanga waliwo bali abali mu mulimu gw'egumu nange bakubosa nga bakola bali loud bali bogerera nnyo waggulu kati nga fa art figure tuyina mpira tuguchangira wano kati nkutegedde amazi jukidde erinnya lyo nzijukidde eri eboyogedde kwogera ennyo nzijukidde wamma solo mukogerera gweyagala okwogera tonzita nja kuyimukawo wano nze nkolera naye ebintu byammwe byakomawa bakuba musajja oyo mukwano ondaba katono nnyo omuntu omwogerako ayina ekirungi ky'omuntu okikola ki nze nalina aba business rivals mu business muno yaba promoters naye oyo omwami wo omwami wani ogenda kujja Dodo mwinta mama nyabo nja kufuluma muno gamba muntu ali whatever the case muntu ali nze tulina nnyo nkolagana eri awo naye kyemumanyiko nti omutima gwe tasobola kukusabira gwofe okay ate era nabyanjawulo waliwo n'abasobola okuba nga yakwagalako n'omugaana n'akusabira emmotoka ekusaanye otasobola okategedde omutima gwe gulimu akantu k'eddiini ako naye ate newabeerawo oli musajja omulala waliwo omusajja omulala buli lukya enkofiira akyusa mu kala negundi ate omusajja nze wenzikiriza nti eddogo terikola singa yatutta dda buli mulabe we yaba ayagala afe na bufi naye baddayi mutegedde omanyi nti atula ne ku TV bw'ati buli TV wano agikubidde katola nga bwe munkyaziza wano ajja kubakubira
Atugambe nti ngawira obusungu temusobola kukola program nga temunjogereko nenga twogedde kwani gwebale talina namba zaffe alina ffe twogera jo nawadde ku BBS luli nali ku NBS ne leero ndi kusanyuka kati kimuluma tayagala bro this times change life man Dodo, this is your generation. That's why I call myself generational promoter. Eno generation yaffe. Fino kushininga. Waliwo abakyala ba presenter abaali abamaanyi edda bakkakkana bakola bakkiriza. Tuli ku 5G season. Repeat louder for the backbenchers. Tuli ku 5G. Oba waliwo akabi ku mulembe nga n'essimu tezinajja. Please weewumuze. Calm down. Tojja kusobola competition kwe tukolera kati. Bw'alaba akalango nga kavuga ku Nobati Events. Naye mwakakuba obulango bwa wizo butaano. Sinalaba kalango kagungu kalango. Bw'oyogera ku kalembe manyi. Bw'oyogera ku Nobati Events ng'oli ku TV. Nemwe mutibyeka aka kanyankole jokanga naye munyankole lwakuba nti kati talina bijja basenkira mu masakata manje bagenda muzi mukategedde tuli mu season eno ya 5G tugenda kweyagala mugenda kutulaba na tutandika n'obutandisi olaba tubikola tetunakwata kawumbi kaseera nokitegeera yeah. So kategeeza Nobati Events Memories of Good Life otwamala Rage concert. It was a success. And tugamba what should we do for our people? Wizo. And another thing, we never wanted to be only judged on Rage. Waliwo enfunye chance y'okwogerako kubanga amaanyi g'omuntu baba tebagamuwa. Naye nga amaanyi ge weegali. Sobola bagamba nga twasomba bbaasi twakola biki kati ne bbaasi tugenda zisomba muline mulayo ku Africa ne zitawire 7:10 nga poliisi etandise nti abantu mulekera bajjudde okategedde so tewali ataachakalira ku nnyimba za Good Life n'olwaleero obeera mu club oba ebbaala teri dijja kuba nnyimba ziwera 5 nga takubye kola Good Life wa nnyimba 10 gamba olaba tuli ku request shows tuli ku request shows otekayo request nga somehow Good Life mwali kategedde timeless let me tell you kitegeeza ezennyimba n'olwaleero zikyayamba ku government okuyingiza omusolo byatundibwa mu mabaala aye bambi tu kiveeko afuna bulungi ebuza mbuliza Eric kola back tunes okimanyi nyimba za Good Life zesinga abantu zebasinga okugula bazagala kola back tunes aba Airtel ne MTN mukimanyi omusolo era mwandi kutesere ne mumpa na buwinku nebazaanzi kitegera because olabwe nakikoze modoli yawo ne bakutuukirira ogwa mugabano gabanebatukole ekintu I'm not in Nobati Events. I'm the ED, I'm the CEO, and I'm the sporting director. Okay. So I spotted myself. Nagusaba kachanga twesanga bwe tuti mpaka leero agalombo wa PR kitufu amusobola ne budget ekyali ntono waliwo kibaita working within the budget we have we are still working nagamba njagala budget ya meka and sugar bayo we are working within a very small budget jozunga wa mushuga bakugenda kugenderayo sugar obyango obimanyi nnyo olira we are working with a very small budget. We are not funded by anyone like others. Others even njagala ombulize Nobati sugar ya kugamba budget ya meka bwache damu of course bo wali osaba mulimu tuwasaba nga volunteer jenaka kola njikola ngani a friend to Nobati Events so singa mukozi wa Nobati Events janja ulo wamma okay friend to simukozi yes taba mukozi era Dodo sobola okunyamba ko nga mukwano gwa Nobati ne waliwo ekisuka nga business njagala okole bwoti ngenda okunsigula kategedde so tubakola mwenna wichejja banaye mwichejja tuchayibona ku Friday Friday tuli ku Hotel Africa na nakuzo mwezi 2 naye kiriza ngeje kuli abantu je bali ku live kamba yambi simesi yazikidde twagize next ticket app you can either download the app or osasulengo okozesa QR code osasulengo dayolinga kambira bigwanombi basomere mama twabayambyeko simanya ali ready twabayambyeko Nico Stargam a nice program okay twabayambyeko abantu bamanyi bintu bya app abantu bibasumbuwa ebyo bitawani twagala nnyo okunyiga star biki kati onyiga star 291 hash 291 no gena no selectinga tickets ojja kuzisangayo
ogende weero tickets ne bonyiga mwaka bwe bakuleetera ticket zaaki onyigamu memories of good life omusenyo oba wizo then ogoberere bibana bakulagidde okukola nze bannaye tugenda mulaba enkyanja gakulaba how ate awo nno babeera basazeko ticket zino alebad eyesatu ogifuna alebad weekend eno wenagweramu tunatukira ku Monday nga tuzongeza ebbeeyi ebadde eyesatu gumu kitundu ebadde eyesatu kusaawa zino ogifuna ku gumu kitundu ebadde eyetaano kusaawa zino ogifuna ku esatu alebad ya so tubayita mwenna mujje ate nammwe nange mwebale kungoberera nga generational promoter mutuzaamu amaanyi abasajja buli mubalaga nti akasajja nno kajja weekali bali baagaana katuleshokolana nga tuwindinga chocolate mukazi wo mu events mukyala wange nga tutyaba events people nga tubatya mukola kiro muzungu eno basokuteeka munakumani kati katolaba dodo abala baleme kwetega abakyala babeera ne bye baagala okay. omukyala owange she's a bank bino bino birimu nnyo okukola ekiro true abamakisi bya buli kiro nti buli kiro bikyobeera oli mu kukola naye kati ye siri ekkubo lye namulekera eddembe nebyanyumiro so olunaku lwogenda okukola ekiro era yemuweereza mu kkanisa that's nice yemuweereza mu kkanisa naye era nange naliyagadde okuba naye nga si mubbi because era ekirooto kyange kukola ne mukyala wange naye ate si mu bizinesi so olunaku lwokoze ekiro ng'oluddeyo omukubira amasimu n'omugamba mukyala ngenda kudda later oba bakimanyi muli sawa zonna z'okomerawo saagala kwefuula mulungi oluusi sikuba oluusi neerabira fakiti ebiseera ebisinga naye kati ye yakikola ki yakimanyiira agamba yooyo wange naye ngaokukola teri kintu kinyuma nga kukola ne mukyala we kati nga kati ye kinyuma nga kukola kati ye bambi ngeri gyali nga banga kisi tuli balokole naye ye oli ali so devoted tinokumuyita obuyisi nti jangu nsololezeeko wano ku ssente tasobola adde ssente azeetaaga but naye omulekera eddembe lye n'ekimuwa emirembe n'ekintu kya passwords nkutidde sibo mulina passwords wallahi akimanyi ekyo sirimba kati kitegeeza olina okubeera careful ka message bakaweereza okadiriitinga mangu bazimpeereza olumu nenzimulaga noga sugar nange kola olugambo mama ate salinya ate sidiriitinga ate sidedda todeletinga sidiriitinga ate kirala nze WhatsApp yange teri waliwo abateekamu biri simanya ne yeesangula simanya disappearing messages tebirimu because eyo love yeweeru sigirina endala kabalina sigina bwe ndaba nga nsumbuye nnyo ng'ajja kundeetera ebizibu nga mu blockinga naye ng'omugambyeko nti munaye gundo nantawaanya awaliwo byolanga tojja musumbu oluusi naye waliwo ebimu byo olumu naye message nazigwamu nga tozimulaga obuzibu nze simu nzikwatira mulawudi kyo kimanyi gwe otaka mulawudi era oyogera ebintu waliwo omuwala yali ankoze ekizibu bannaye yankola ekizibu muwala nga bwe tuli bwe tuti tumaliriza tugendako ku restaurant yanywa alya bulungi nnyo I think that was 3 years back omwana nga mpeereza text message nga neebaza webale nnyo I've never seen a kind man like you guy nze message saagiraba nzirayo nkooye esimu ezikidde esimu zaffe bw'ogiteeka ku charge automatically eddako definitely maama w'abaana kubanga esimu yange ebayiye nasanga agikutte mu ngalo nagamba yiyo message bali mu kwebaza webadda gy'oli eyo taata oli busy muwala gwe wali onkoze ekizibu omuwala tomukwanangako ankubulira okutya Katonda tomukwanangako kati wakola otya okugira wakubira omwana nogaka mukubire era speaker gwe wowulirire wakola otya ekyanyamba ku olwo naye yalwawo kikutegeera nokikkiriza ku olwo nalingulidde mukyala wange emmotoka nga naye sizze nayo nga njagala musurprise nga nze buzina kaadi naye yalwawo bikkiriza nina engeri gyenakizingamu nengezako mulaga nti nabadde njagala ndabe oba bwanyiiga ne musurprise nga asanyuka ati oyogedde ebituufu kategera munayo owuwo gw'oyagala nga toyagala muluuzi naye nga ekyo kintu kiriko olaba abawala basingaye girls are not used to good men
Kati mpoziwo kati banze nti nkolera minisita manyi nti asobola okuwa essente nga talina kyakwagaza kiki simukolera nange ndyogerako nkimanyi anti mkiba kyagenda kigenda muluma because gyenkolera nga menti nkolera wabannaayi iye gyenkolera mukwano gwange naye honorable mpa ku sente ze ona eno nkolera honorable bali kwasobola okera ku maca olaba ne Nobert asobola okera ku maca nagamba ne shuge no wiki okoze nnyo kankuteekeko kitegeera kati ebintu ebyo abawala tebabimanyira ojja muweereza ssente awulire nga tasobola kubeerawo wootali otegere atuukitira nga tasobola kubeerawo wootali ogenda okulaba abantu tuli kusugula mwete y'abantu buli amuyamba abayagala kumuwa yabalooza nti nogenda musabe kati yakwanguyiriza n'atandika ayoke kanaisi nogabana omwana wa Nabosa abadde ki nga tebabimanyira honestly nga tebamanyira bakolera wa TikTok abayita bamada kati ate waliwo n'abalala nga bamanyira nti nno bw'ogamba omuntu nti mpaayo n'akuwaayo relationship let me tell you we are n'abasajja naffe tuleme kukiteeka ku bawala bokka n'abasajja naffe mulimu alowooza nti bwawa omuwala ssente mutandise relationship abamaze okufuna baba bamaze omuwa puleti y'okulifuna ebyokulirako okitegeera bajjeko ewange atandika kuwoza omuvubuka atandika nali mmanyi ebyammwe byali mu basponsors kikolaba nasa bitwala omuvubuka atandika okugamba basponsa nga Nobert Vince nja kugenda nsagula akantu ko ku caption twegate ne sugar tukulwanise ate oganye tuwe emirimu gweyo gisigala ngoyogera muchoya wizo tulabe gwesigala ngoyogera kubali tujja vaawo toyogera ku muntu oyo gweyagala kwogeza aziribwa mweno sho takkirizibwa kwogerera nawe yakusaba nenga mutegateganye engalo bannaaye mubeereko na mikwano mikyala nze nabagamba nti mukama wange bannaaye ondeke why basajja bannange buli kaseera ne mubeera nga mutega ekibatu bali batega ye kasa kuwa sente bamanyi relationship etandise oyina omuwa oyina naye nze ebyange nzo ndaba obange gye ndi mama wange gyali omukiga natwalamu nnyo karakita z'abakiga oli hadi ku lwaki nze I don't beat around the bush nkubuulirirawo ompaddi bwe bityo okuba sikyasabiriza nti siganye naye wali odatinga ngokola nedda agambye yes ndi mufumbo naye nange waliwo labayo njagala kubeera wa mazima nange waliwo ekimpitirako waliwo ekimpitirako lwakuba nti sirina laavu ekyo kyonkyogera buli era nze nange nsobola okulaba nabaddewa nabadde ekiro ku the vida naweewo omuwala nga mulungi bannaayo nga buli kimu height amabina gakomeeri ayina obuzigo mu mannyo nange ndi muntu naye bwe namulabe bwe nti ne mwetegereza olanga ggwerayo n'agenda kati we byabadde kati omanye ekyo bwe bakiyita nti eyabadde kwabadde kuliisa maaso naye mu uliriza negase nani mu Bible tokuliriza nnyo Bible nga n'abagisabisa buli basande bakola ensobi anti mumwadde muloza nti simanyi Bible nze njabba waneno ekirala kati kankulinze nganzi I like seeing beautiful girls, beautiful women, beautiful girls. Nemulanga. I like seeing. Kati a rich man. Johnny nawe nabadde waliwo bakwano bange badde bayina embaga leero. Bampise mu saluni yaabwe nga bazze bali mu kubakolako saluni abawala ebyembaga. Era namaliza. Nasanze abawala abanyarwanda kati ndasosaso kitegeera. Abawala balungi. Omanyize sisi neba nemuli balungi nnyo. No naye abawala ngo baba abalukoze mu bukozi photocopy. Akawala kamu akade kakalaba nekagaba nze kembala byeko mpulira nga nsanyuse. Just kubola bako bulabi nga muli ba beautiful. Kakawala ekyo bakita optical nutrition. Yep. Obadde kamanyi. Maso lisa maso. Definitely. Nze nakayize eggulo. Walito kamanyi. Tulisa maso nafe tubatunulira n'omuntu nanogamba ambi n'otunula ngaloga mufumbo n'osimba n'ogenda nyakali akavuka ke tulabe aka nice hair nengo buzibuka nice hair muzaagala kati kike mutayagala shorts
Abakwala ebimpi. Omusajja omumpi. Abasajja abampi. Omusajja akasabeeranga Eric bwatyo no. Mumpi mukwano. Naye nataka yana. Kirungi ekimuliko nti alina ekirevu. Naye taka yana akimanyi. Kati Eric alina ekirevu mbadde sikimanyi. Nakiwanya okuva inatandika love life. Nzijukira Bina nga ye awana ekifuba yeetega. Ekifuba. Ekyo yetega ne mama Bina tanadda. Ojiro bike ekifuba tusaasire. Kati omukazi n'abeewo nga ayagala kifuba gye. Bina ekifuba kyoyo akyagala. N'obwoyo obulimu wanene oyo. Naye mwatu kati kambabulira Bina yadde taliiwo. Baali bambuuzaako olaba Bina engeri gye yakulamu olwo. Omukazi yakula bulungi. Yo. Talina gy'alaba. Mashallah. Era mbabuulira ekigambo kino. Olaba ekikula ky'omukazi alina haiti. Ayogera bulungi. Buli musajja yenna yali yagada this 90% oyo mukazi by'alina. Gwe tumulaba? Tumumanyi tukutubeera naye. Wanvu. Era nze nga Nubat Events. Mukyala alina byonna byali yagadde nti kati mukamuwasa kojjako tinawasadda. Kojjako kiri tinawasadda. Ebintu by'ogeranga kubanga bannaye nze bwe mazze nga nze ali awaka n'enkitulamu nga sinaako nekimu ku kya Bina. Naveera n'otandikira kino. Anti kati Bina abanamba ewange namba emu bya nabirina bye nakola ki bye nalonda. Naye uliriza olina okwapreciatinga ku kirala. Sigambe nti Bina muwasizza. Naye gwe yadde mukyala munno mu omuntu nga era nzo nsanga ndi bwenti nga nkulinze. Daye wa Bina mulinda. Andi kati gwe tuwatendekebwa kuba mu bufumbo. Era sijja kubeerayo. Ebeera mu bwasaidi kiiki. Bino bitulekere. But did you hear Dodo? Like someone gives you qualities of someone that you probably, I don't know, but never together. Literally the opposite. Kati Odene woto no gamba naye kati nze aba yansinga kochi. Bwanga gamba oli gwayagala. Nga nobate bange ninga manze njagala omusajja ngalinga Sweet Stewart. Muli muterezeemu. Oh my sweet. Mulize muterezeemu. Muterezeemu temu twala mu direction nda. Sinagamba ko nti Bina baby gwe njagala yalina njagala okuwasa. Wanagondi wano. Kino tukyali ku kamera abajja. Tukyali ku kamera era nga tukumaliriza. Bina baby. Ye mukyala. Gwotunuulira. Lugamba omukyala ono singa nalina chance y'omuwasa n'ali muwasizza. Kati wakito wamuwasa by then kuba yali single. Anti ngambi singa nalina chance. Kati nzo kubanga chance teyali olw'ensonga nali sobola kumumanya. Yes. Kati Dodo kati obadde mu media ng'oli w'amaanyi naye kimanyi nze mbadde sikumanyi. Aina ngene mbadde sikumanyi. Nga nawe obadde tomanyi. Yes, mpaka kati sobola kunenya Katonda kukumanya leeti. Nebaza bwebaza Katonda kumanya mukyala wange gwe nina nga bukyali. Wango kimanyi ekimu kankoze wali kankoze wali ku kyofumo kiwabuuzizza. Okyasobola okufuna omusajja n'ofumbirwa kati nga yalina byonna byobadde okola ki byoyadde n'olabamu n'ogamba kala ate ono ate yali waki nekyegeeza nti ate ogenda genda ofumbirwa oli just wegomba appreciate some futures neno osigazaho n'ogwafuna nango beera contented right? Yes, obeera contented era sejjusa nti kulwaki sawa just mbadde I was trying to throw away appreciation of a token. Zindi mu relationship ya baba. Katola bono mukwano gwange nnyo. Enempya. Uliriza Bina. Twaweza witsisatu. Dodo no mukwano gwange. Sorry. Mukwano gwange nnyo. Ulira ono mukwano. Bina komao. Ulira ono mukwano gwange nnyo. Weza kula sigwe mpanyi. Sugar? Yandi katuko the opposite wa Bina. Uliza. I'm shorter than Bina. You're not short. I'm not a short woman, but I'm shorter than Bina. But Bina is tall. And then she's lighter than me. And then she has a bigger bum than mine. She has in two ways. The advantage Jenina Jataina. Elieja. Ndi muto wadda. Bina lisingiri. I love you, my love. Ate ndi ku second floor nakagitandika. So nobody kyanoonya takitegeera naye. No, mbimanyi ebyo. Mbimanyi naye. Sebe Bina dene. Kale kagambe ku Radio 4. Nze yali asinga Bina. On record. Bina bwe yadda nokkiriza. Nze nga nze asinga Bina sikukkiriza.
from nowhere I saw been happening ngamba kino kye bankoze kati nakulaba nga nawe jja ngamba bagala kunzitabusi anze na hipu nati laba olaba jojeka bino la kuyajja nawe nojja musebo werekera bikani ngamba ne kakati era nagamba papa ne mugamba ne kakati temumbaze magezi you don't want me to shine my shine I want to shine my shine jaba ona beba jabala basi no but jajja kumala wa so tubakola mwenna so event next week on Friday, right? Yeah. Gwayagala le badis genda ku online simu yo next ticket. So next ticket app no downloading is cut price. Then gwayagala okusasulira ku simu yo ngonyiga *291 hash. No genda no selecting a ticket C. No genda ojja kusanga wonyige memories of good life over wizo. Oba nyigamu wizo kye changu. Ne wizo spelling ulusi esumbuwa. Ne memories of good life. Ofunye obuzibu bwonna bwonna ngenda kusoma enamba yange y'essimu naye muba mugikubako weereza nnyo WhatsApp message tobambi tokuba ng'oŋŋamba nga bw'onjagala ennyo kituufu weewale kunjagala naye mu kaseera kano kendi mukazibu nnyo nakunoonya ssente bintu byakwagala tujja kola olukuŋŋaana lw'abagaga 0784 10887 mwaka lwaki njogedde ekyo 0784 108 munana musanvu mukulaki njogedde ku ekyo ekintu bambi kimanyi nammwe mukiba muli mu limelight mulobera mu limelight bwebitu babaawo abakuze nabagambirawo muri abakyala mwe muyinza okuba nga temugaba namba za simu n'essimu era abantu bamala ne bagifuna nonze ngisoma omuntu akubira esimu owaye ndi kyana mukaaka nkugoberera nnyo musajja goli wakami nze waliwo yansaba akayimba ku ssaawa 8 ogwekiro nenoonya kyemugamba because I don't even do a show erimu music sijikola naye bebabakkiriza nga bwe bali kyenakola nange namugamba kayimbe muntu kawulira yasayira bongotera yakayimba n'akamalako n'obudongo yabuyimba nze nenebaka n'omuleka waawo ngayimba babongote so be bawagizi baffe temukuba ku simu eyo mumpeerezeko message oba ng'oyagala kulagira bwogula tiketi tiketi zennyini eza hard copy zifuluma wiiki ejja tujja ziteeka ku masindiro ga petrol station ya Starbucks wano mu Kampala n'ebifo ebimu tujja kuba tubabuulira ebyenjawulo starting when like next week Tuesday tickets bana aba love life encha tulina Wizo Manizo tulina Wizo Manizo tomorrow atenga munange innovative events ya mutegese generational promoter tugenda mulaba abalumye emitwe bali abalala bonna oyo kyabawulira ndoza byebye byaffe wabula katono nnyo nga tumaliriza ne kano kakulu nnyo manyi wanateke Courage live in concert ku mukasale munga kaliko kanjagala akategeere manyi mubukira nnyo we babukira nabagambe tuli mu generation 5G wanateke Courage nze saateke kakonti ntegese munyankola mujja abanyankola I know yes live in concert and cricket oval yali agishootinga mu olw'ensonga Rage he has over 30 songs nga he has over 15 to 20 hit songs gwekyokuba nga abaganda bali tebazimanyi bamawanga amalala tegeeza nti naye ate waliwo ze twali tumanyi kubanga zonna webale nnyo nga olwo neze mumanyi nga tukolera challenge ku TikTok webale nnyo nyingi yalina manvuli nga alina n'olwalire testi nga lutambula mu Lunyankole cricket oval kitegeeza omwana yali agisuutinga mu bulungi kati bwe mala sheyo nga nfunye abantu bangi wabaawo abeefuula abagezi waliwo gye balaga eyo kikibi omukulu n'agaba ku support tulinayo taata wa industry akuba asosola ina abaana n'ebyana kati abo bamuzeeyi boyo baddukayo tebakonkona batuka babagulirawo n'agenda n'agamba mbu ayagala kuyambako ku bayimbi abayimbira mu regions okubategeka concert e Kampala kwekwata omwana oyo nkyogera mu mutima mulungi era lwakuba nti mugayi yakikola mu bukyamu muzeeyi wakoze bubi okukwata omwana w'ennyimba 3 n'omuteeka cricket oval Lugogo because cricket oval Lugogo toberanga Saalongo bakube kategedde wamma n'akwata omwana wa nnyimba mmeka n'akola mbundi Musoga concert I love the Basoga I support the Basoga I support the Basoga. I was even in the Chituda last time. Chitufu. Okalegede obwakyabaziga nkolagana nabo bulungi era Princess Helena minister w'ebyobulambuzi akimanyi bulungi. Nenze kyesaagala kuswaza kutta mwana nga muto premature death. Omwana akyali upcoming. Yes ayinayo hit songs 2. Olwokuba gwe tolumirirwa talent ya mwana go manyo ina jogenda okusabiriza bakuwe sente. Sikakasa.
ya ina wagenda ngamba nsaba kunyambako na shows 3 banyambi ne bamuwa $2,115 bamuwa kitali kuffe tukyali batulabanga abakyali ba upcoming munti but Katonda jatucheka so mulinde nakuza omwezi ezo nga mwezi gwa August gunnagwako ndongege nakuza mu relegation muzeyi That is so wrong. What it is very wrong because omwana ine nyimbo. In fact, on a day when Mudra also has a concert. And do you know Mudra? Onali ku cricket onali ku hockey. Leta tuchogereko in fact leka tuchogere nako supporting omwana alozokula alemekuluza ntumulwanyisa. Zinga promoter me I would not advise you to host a show at Cricket Oval Lugogo. The olaba nzeke nyini kuwizo ku Good Life na GT. Nenga kangende kwa African. You're right. Gomanye emyaka Lydia Jasmine jayimbidde okubanga yakakola concert ye yakoze kwa oba Josted. Ne Josted the other year yasoka kola emunyonyo Smaya Dine. Ngakola Dine with Josted, Dine with Josted. And he came the other day. The other year, not so. So me I'm giving all these views on a perspective unti njala nyambe talent. Mwana yali talented yoyo mwana ni acidic vocals. He's talented. You boy, you are talented, but they want to kill you prematurely. The web to be njogera ne baloza sibagala. Chechimune lili puzzle. Ya lili puzzle chimanyi mumutima gwo chimanyi nze nkwagala era nkwagaliza. Era inagundi Olimba lwenkudiro ade lulungi nyera ne mawulire mwali. Ne as a strategist, me I'm in 5G generation. That's why I call myself the generational promoter. That's why me I would not advise you to host your concert in Entebbe. Abadigize be Kampala tebagende Entebbe kuchakalirayo unless it is 31st. Sorry, unless it is Boxing Day. Oyster man. Not so. Njagala munjulire not so. Muchete mujimanyi. Sinyagenze wano cricket kale. Concert lilipaza sana era njagala bana Uganda tugende tuwagire lilipazo aleme kugwamo maanyi. Kubanga in case of zibutukawo lilipazo natafuna abantu kiba kibi nnyo. Naye gwe yeyita saba promoter w'eggwanga lino wategekera ku meneme gy'aba Paulo Kafeero. Okuta omwana omutute kulikuwa Entebbe. Naye Entebbe era nakyo yamutwalayo kuba ayagala ku minimizing costs. Yakwata sente n'ateeka ku ekyo ekifo n'akigula omwaka mulamba n'akiremesa promoter gwe bayita Haji Ketti. Kati ye yalowooza ali mu ku minimizing costs kumba ate omwana gw'ayagala okuttira. Sigame tajja kufuna abantu lilipaza ajja kubafuna. Batagenda kufuna nze bena badde mwagaliza. Bagenda lilipaza ate Katonda yamuteeredde ddala ku luno. Ogenda kufuna abantu nga bakunnyonnyolwako. Okategedda. Ofuna abantu ng'olina okubayo n'owooza abantu ne bakuwolereza. So nga we bappa nti nebbira ddala n'okola ki? Mudra ne gundi katulinde n'omusoga. Mudra agenda kufuna abantu. Mudra aina get nze kati kamba let me analyze those two shows. Mudra je muyimbi alina okubanga yakola concert emyaka 2 emabega. Yakubeza nyimba zibalo zaani zonna. Even after COVID not yakola COVID alinawo muyayu na jam. Meanwhile enyimbe ze zisinga ati on the beat. Yes. Net done for extra nation bonna ba producer. So kati kulaki njogera bwentyo. Oyo mwana alina kola concert myaka 2 emabega natakola ki. Kati ate ekirala the advantage he has over this one the venue is favorable. Okay, the number is true. Ne wanafunamu abantu 4,000 ne wajja kulabika nga bali packed. Kulowooza nti yafunye abantu emitwalo 2. So nga Cricket Oval ne bofuna abantu omutwalo bagamba ti yafu nga tebafunye ba liwanene okategedde wanene ebyo bigambo bitukuvu. Amen. Show yange tugende Katonda yebale Monday to Friday Radio Foreign Source Music saa 8 dakika 10 na shoda jita wewa ebira mu mchala wa mwita Bina Baby ne Tina owasuna Ben mchala wa Suna Ben Tina mutegeddo yo first mchala wa Suna Ben emune baba naye masaka yo tiketi ya muzalira bana bali mu kuzaala bali busy bagala kakasa aina mwana katina sabanga mu eksiwa Mumboza X X ye wali mchala first ne ku birthday juice Suna Ben gwe yagamba nti I love you bana bala bazala mangu era gwa badagala okutwala mu nyumba erije nawulidde gwe ye plan ye yaliwo n'embaga kati babiri nnyamo
So abirinyemu mwala yagaanye tina tomanyi werwaneko tunonyeko wamaze nyingira okusana ne dakiika 10 ate kusala desawa eboka sawa nya ezokumacha yadole mukulanga ne mwala yatumaze monyama imwe nyumba twajizimba omukazi ali mukusonda madini sambu kati goli awo ajituke namba za mobile money enyumba ino jingira era nyumba ngate twamula ko ngajisondera bwati ate jiyazima amako baba na video je nalabye kanono nnyo na video je nalabye sendi Adamu interview nga namubuuza inenyerekyo nambo ayo wadde mukwano gwange naye olimba nze meme yange wagisse kubanga olaba bino ebintu byensi bino ebintu byensi bino zino mayumba temuli because at the end of the day goloza oli gwokutuusizaako obuvune obulwokuba olina abakukozesa olowooza agera kutegana nga akulowoleza ki nalabyeko ka video nga sendi amubuuza mukusooka tewali gate wano kati gate yakoze etya nagamba mukama waffe yagituteereddewo naye nakulimba akuwa byakulimbawamuwaga naye please ate nze amugamba ekituufu yankyawagamba muvuma ekirala kankubula nze nebwe namugamba tajja kunnyigira kubanga akimanyi mwagala Mary nambwayo nako mukamuweereza Mary nze oyinza okulwawo okuddamu naye tuyinza okweraba wiiki ejja kulunakula concert kubanga oli munamawulire Mary tebakulimba nti osobola okuwangula ennyumba eyo tebakulimba ng'omaze bw'amaanyi tebakulimba uliriza tebakulimba nkyogedde emirundi emeka tebageza ne bakulimba wadde osobola okuwangula Sona Ben ennyumba eno kisoka kyabina tokyasobola kubeera nayo enewe ebyomukwano simanyi sobola okuddingana naye ku kyomulazeeko kitegeeza Sona Ben ajja nakutyanga alowooza osobola n'omuwa obutwa otwale ennyumba oba amaka tasobola kuwa second chance wallahi ya Mungu fe abasajja otulaba weesikamu omulundi ogwo ate teri kintu kinafuya musajja nga life threatening kind of situation beera byonna bisobola okuba naye omusajja kasategera Sandra onaja kunjita bane kambaleki wamako baba TV mbera kwa Monday to Friday sawa mpaka sawa 2 ezekiro program ebitala mbere bulungi mwera